era abantu bangi beewa emirimu mingi ne bafunamu ssente entono zitya nti alina eka 10 naye ye natural asobola eka 2 mu kulabirira kati bwe yeewe 10 tagenda kujjamu wadde ekya eka 2 so osobola n'okubanga n'ettaka olirina nga lingi tekitegeeza nti tutunde sikkiririza mu ekyo naye sooka olabe kapasite yo ey'okulima emmwanyi s'okusimba ojja zisimba naye nga tosobola zirima kakati okole kitono ojjemu kingi okusinga okukola ekingi ng'ojjamu kitono ennaku zino abantu balina ekikemo kyesikkiririzaamu nze wano nasimba ebitooke nga bw'obiraba biri mu fuuti 2 emmwanyi eri mu fuuti 10 ku 10 mu layini zezimu saabula layini kakati waliwo ajja okuga nti nsimba ennaku zino tulina ekintu ekiri popular nnyo ate bwe tukiteeka mu Lungereza lunyumisa ebintu kati waliwo enkola ennaku zino bagiyita Brazilian style of farming emmwanyi gisimbe mu fuuti emu kwemu simanya 3 ku 3 1 meter 3 by 2 abalala batuse ne ku 1 by 1 meter zentegeeza kakati in case okikoze nze wano nteekawo fuuti 10 ku 10 boddira wakati wa wano n'oteekawo endala ziba 5 ku 5 emirimu gy'enkola jjagikola ddabo kati eky'abantu tebakirowoozaako naye waliwo byotasobola kudabulinga nga light emmwanyi eno nga terina exposure ku light tesobola kuwa kintu kyova olaba omwanyi guno senga gumenyeka leero enkyo osanga amatabi gameze lwaki nti gafunye exposure ya light naye wano nga tegumenyese tegujja galeeta chances si nyingi kakati abantu abasimba Brazilian style kinyuma nabakwano bange yewe lwaki tokola Brazilian style of farming olwokuba bakiteeka mu lulimi buli muntu ayagala kya Kiganda Lungereza Bannayuganda ababalimba be baagala olikola ebbaafu nga ngumwe etya n'ogiteekako made in Uganda tebajja kugigula wabula bw'omalanga okugikola giteekeko made in England awo buli omu ajja ate nno senga ofuna n'erinnya n'otagiyitira ddala bbaafu ne kiba kintu oba n'okifuulafuula awo olwo kiba kinyuma nnyo buli omu ayagala ekyo kankuba akalala nyina omuntu omu namuguza enkoko bwe mala ozimuguza nanga kati nkoze ntya n'atandika okuwakisa mugamba eyo breed bagambe gwe evudde Nairobi atunze enkoko wansi w'enjuba naye nga nkoko nganda ze bagula omanyi lwaki ebyalo nga Najjera baseerayo ettaka kipya kibadde tekiriimu bantu kati oli bwakugamba ekyalo ekipya olwakiyita Nakyera n'omanya nti owaayo ate oyo si level yange naye nga bamuseera dda sente zezimu nga dingi okusinga liri naye olw'okuba nti abantu baagala ekipya so Brazilian style sigivumirira naye manyi n'abantu bange communities zaffe ddala njagala nnyo okusinga mayimayi ndi ku Baganda si Baganda kubabeera mu Buganda twemanyi kye tusobola bwesukka ebiti 450 Abaganda bawano batono abagisobola yes omanyi lwaki yaga nti eka nze tugirima 2 ate gulwakyo nga nti mugirima 4 eya 2 yeye emiti 450 kakati bwene sukkawo negenda mu miti 1000 naawe kitegeeza nti ogenda multiplying buli ekyeyongedde naye teri akikola eya 2 nze muno bwe mba buli eka nteekamu fuso ya manure erina ebiti ebikubisaamu gino ejjange ebirundi 3 kitegeeza ogenda kuleeta fuso 3